wabula onyiiza kale otamu okuva luli mwezi mulamba nyobo nesimu tokyakwata kiki onsonga bwotyo bwogambye wangamba otya wangamba nti kubire nkwetaaga era nenkuba notakwata masimu kiki sooka ombuulire ki ekyabaawo wali onabamuko bali nga lwaki omuntu atakulabamu bali asobola okukola ebyo byonna byenakola nga lwaki jasi lwakuba gwe atabalirira ate sibalirira buli kyenakolanga kati tokirabawo bwe buli kadakiko time yo ebeera like 2 minutes kati kulowooza sente nandizijjeyo njagala tusinkane nga waliwo sente naye kati gwe wasazeewo mwezi mulamba n'ekitundu n'onkalirira nemala kukaabirira tonaba anti kyangu nenjogera gyeyogeramu yonna yonna njiraba okimba bukimbi kyayiko olinayo omusajja omulala naye kyangu ekkubo liiryo kasolaba nti olinayo omusajja omulala ng'ogenda ng'akutwala mbitiibwa kulinaako buzibu njakaaba amaziga gange gawone osobola okubeera ng'oli tolina kati tonkaabiza tonkaabiza sikolajanigire amasimu gonna gonna nga gwe tompa so I have to make sure kati sawa zino kambuuze mbadde sikuwa time nga gwe mbadde nkusisinkana nga but we need like 2 minutes ngowooza ngabanyina programu tokolangako obudde bw'emirimu buba bwa mirimu kati emirimu gyateredde ndowooza kati tuli steady oba okyalimu ebyo ebyokubuukabuuka kuba enneegayirira gyemu neegayirizaamu kyayiko olinayo omuntu lweyezo embeera z'okola ate naye n'amala kukwata bukwasi na muntu nze nyongoba okudde sibulira kuba ekisooka nakugamba gweka gwenjagala obadde obufunira nga onneetaaga kati nenkwetaaga ne bubula tokyogera nako kuba gwe yabiriita obadde obonereza era kyeka mbadde nkubonerezaamuko bwonaayiga kati kikomi ndowooza ndyoka ntereera bulungi kati kikomi nga toddamu nga bwe twali no kati kikomi kuba tekinnaba Now that manager has bring another worker, James, I'm very glad I can make coffee now and to customer. My same from Africa. Also, is my brother also from Uganda. They are not bad, very good people. All my brothers. We love them. Now that everything will be okay for me. I will be suffering. Very happy. kati nze nkunyonyodde era nkubuulira fine I've got your point bwekitereera njagala obeere nga bwewali not being you attend to me ate owezembo wali wankubidde bwe toyagala masimu toyagala simu olyo ankubira ambuulira omulima kati anti nja kwongera okuzikola nga sijakukwata nga mmanyi ofunye omulala nga nange muvinga obulamu bwe butya okufuna mala gagenda nga lwaki kisoboka erina okundaga kikyoza engeri gyonkaabizza abantu tebakaabya bwe batyo bannaabo era nze mutima gwange naze ono ngamanyi ngenda kusiibula gende bibyo wakaawo si kyenjagala naye embeera zeweeyisizaamu akabanga kanikoyina
nedda bwe nakusinkananga bwaŋŋambanga ate muna nina bizinesi gye ŋŋendako nina ate gwe ŋŋenda okulaba business partner nakubite kwegamba those were your words to change to give you time omanyi omuntu bw'omuwaamu ku kadde yeetereza n'agamba naye kanaakaana kirabika kati ate nolakalabamuko vali kati njagala omanye nti no olwedde nkulaba mu vali era bali kugenda bamuteekamu wati nsaba oleme kuddamu kwesa toddamu kweyisa goti tekiruma oba tobivuddeeko awo bankita awo ngenda kyusaamu ka standard omanyi saagala sente kimbonyeebonye naawe mbonyeebonye obulamu obwobukaanamanyi babawo omitima ne tubateekamu kwegala ne tubalaga nti tubaagala nnyo ati ne mutumenya nga mulabira ddala ninayo omulala gwensobola okugenda naye kati eyo omulala gw'obadde olaba ennaku zino bw'oba ogira ndowooza otambulatambulamukwaoŋamba nti kyekyo nkagamye nti olinayo gwolaba neweegala ate nze nina omusajja najjamu ntima ninesize kati ekyo kyobaokola obudde bumpe toddamu kunkaabya bwoti ngajjanye ekimala mukama katonda kino ekigezo nga kyamaanyi koze ntya obandujjemu naye ate olubuto lwange olusoose sisobola kutta mwana wange asooka naye ate omulimu nagwo ngwagala mukama wange bw'anaamanya nti omulimu omutindi lubuto omulimu mmye koze ntya naye kaŋŋume ngenda kulaga tandusibe nja kusaba emergency ngende nzaale naye ate emergency eba ya weeks bbiri kanteekeyo application yange ya vacation kuba sinatwala vacation ya mwaka guno nsabe vacation yange weba ya mwezi emala okuzaala omwana emulikanga wa weekend kubewonkole sevinga omulimu gwange ate nga n'omwana wange muzadde ekyo kiyinza okunkolera wadde kitaawo olubuto alweganye nisigenda kujja mu lubuto lwange kaŋŋome nzaala omwana wange ow'ekikazi anti kati naalunga ekiriwo njagala kudda waka buzibu kyati tebatusasula bulungi sente naye nga babasasula oyinza okuba nga tebabasasula oba omusaala gwonna naye nga balinayo akasente akatini kebabawa kituufu akasente bakatuwa naye sente zawano teziwera naalongo newe neesibawo emyaka 10 tezigenda kuwera kale siganya okudda ewaka buli omu yeetaaga okudda ewaka naye oyinayo kugamba nti kano bwe nzirayo ntandikirako kituufu kyogamba nina okozeewo akatonotono nga bw'obimanyi bw'oba oyinawo okuga nti osobola okutandikirako osobola okugenda n'oga kansooke nzeeyo ekampomere naye bw'oba toyina nga toyina kyogenda kutandikira kati lisiti gumiikiriza ebe gyandibadde emyezi 6 gayo kangumiikirize sevingeyo kanaakasente ndyoka enzira ewaka naalonga omwoyo gw'okudda ewaka gunnumage mazima famire oba oliawo nga bakubidde maama mulwadde omwana mulwadde olaba Simon buli omu omwoyo gukuluma naye obeera wano n'owulira ng'omwoyo gw'abaana gukuluma gw'abazadde naye bw'oba toyina yadde kyogenda kuwa muzadde ne bona omusaala nga mulwadde naakusaba sukaali nga tolina zigenda ku motoka obadde okola ebbanga lyonna emyaka gyonna oddeyo engalo nsagolooza kiba kirungi naalongo tukolera mu bugubi embeera gye tukoleramu nzibu embeera gye tuwangayirawo n'olimanyi buno obulamu bweno bwakugumiikiriza naye sooka ogumiikiriza ofunayo akasente akatono natulisika oddayo nabo oba okitegeera naye ogenda engalo nsera tekikola makulu ekyalibadde kibi naye naalongo njagala kudda waka Simon badde nkusaba gumiikirizaayo nkugaye gumiikirizayo ebbanga erinaaba ttono nnyo omanyi nti kana akasente ko kankasevinga enzireeka ekituufu mbadde sinaba kujjako mukono
oba wadde tonnajjako mukono badde nkusaba ogumiikirize kubanga ate n'abeuganda beetaaga ssente. kituufu kati tosobola genda ngalo nsa kimanyi beetaaga ssente kati gumiikiriza. Ekituufu Naalongo ne bwe nkunnyonnyola nti nzira bwe nti ewaka seetegese ne ngamba nti kugula nsawo obugoye bwa mwana tekujjuza akasawo katonaako kenyinaawo. kyegambidde ddala nti gumiikiriza fena tukolera mu mbeera esoomooza n'odduka wano n'okolera wali n'okolera naye ng'olina okugumiikiriza. Okutambuliraawo munnange. Esooka ogumemu. wabula nze ng'omu ng'amazima by'olina okwogera byonna mpulira nga saagala kuwulirako nakyo ge mazima ttima naye yogera ebintu byo byonna byozza okwogera bigambo oyo Irene awulira kuba bamikwano asaba kunsonyiwa ekituufu kiri nti byonna nabyogera mu butamanya naye nsaba mu nsonyiwa sikyaddamu byonna nabyogera nembawayiriza nti oyagala Ron ng'ate wali tewagala bali nsaba kisonyiwa. naye kirala omuntu anoonya waakusonyiira nga talabawo ge mazima nze nakulaga ono naye nojja ebigambo ewange ate nobitwala ewono n'obijja ewona ate nobireeta ewange oba kitegeera oyagala tutabula so kigendererwa kyali sikitegeera sikubatabula naye nsaba nsonyiwa kati olemererwa okutabula ffe ate obiteekemu n'abasajja bo abula bambi totudde amazima gali ki? Ronald omwagala, Ronald muganda wo, Ronald ki? Banda we tubuulira amazima. Ekituufu kiri nti Ronald yakwana. Sijja kwegana. Obadde bukuviira ddala ku ggumba. Bwe yakukwana n'okolota. Nenzikiriza. Ne tubeera nga tweyagala.
kati bwe nakugamba nti mumanyi nga mulaye kusibye nekiraga nti mwagala olwo nafuuka bba wange tina ebintu byo kubanga nze ndaba nnyeza okulaba nga bambi obugumu buli omu yeetaaga munne era twetaaga kubanga era mbeetaaga neera ku bbanga lyomaze naffe wandibadde okimanyi nti otwetaaga kozi wandibadde tutandika kutambuza bigambo wano nawali kituufu nali sirina bisambuza naye munsonyi bambi munsonyi sikyaddamu ndoza ensonyiwa ayiri nsonyiwa kali bakasitoma kambalindire wano ajja gwenyaniriza ajja gwe tusavinga ngoyagenda entebe zizo maze okuzibatera abaagala okutuula abatuula abo nabo tubakolako naye ate ngenda kufuba okulaba nti nange mbiyiga bino sigenda kubeera mu bwaweeyita bwokka ate kinantwalira ki kaseera katono ebyo mbiyiga nga bivaawo Ronald yabala kino ekirimu azooge munoonye nabo obeerako awo n'otuula n'okutuula nobeerako ku TikTok nobeerako ku Facebook yono Ronald yaliwo nobwa balista agenda kukoyika yokofe ndina okumwetamu genda kubuyiga eno ensi yakubeera nga tuli bajjagu bakalaba ensi tulina okugguka naye nga kwedduka ne buli wobeerawo ne weekwatirira weerabanga atasaanidde ensi eguleka nasooka ennyayo leka kofe gowano. But I think siwe mulundi gwo ogusoose ng'onneetomera, right? Yendoza yakikwatanga kikwate kambasobye kambanyize nja beetondera tukole endagaano kambeegaane kamulekiranegana bulungi nga nkulaba bweti n'amaaso nze nompulira nga saagala yadde okubiwulira ebigambo bye yeeyogeza ono omwana ono gwe Irene nze ng'omupiira saagala nabbiwulira kuba mumanyi dakiika bbiri agenda kuba atemye omulala sigenda kuddamu mu dakiika ezi ng'okwetonda kuweddewo ng'atemye omulala nedda bambi sigenda kuddamu tukole endagaano at least mbalage nti sigenda kuddamu otuguza ttaka wenziramu okukikola nze mu kulaba okwange ndowooza tonnabonerera bambi mboneredde bambi musonyiwe wetaaga n'obeerako bw'omu n'olaba eddungu nze ngenda kugamba ekintu kimu tina nze Josephine okusonyiwa kutwala process. It is a process. Togenda kujja wano tugambe munsonyiwe mugambe nkusonyiwe obutakumenya mutima si ekigenda eranze nganze it's a process. Okusonyiwa kugenda mpola as we move. Ne actions zijja kula nebyokola maaso bigenda tulaga nti maybe oboneredde in the process okusonyiwa kujja naye not abruptly like that munsonyiwe kalasi tukusonyiwe nedda okusonyiwa tekulina buzibu tugenda sigala nga tutambula naye okusonyiwa kutwala process kitwala ebbanga ku buli muntu weyinza okuba omuntu ajja nagamba nsonyiwa tetugenda gamba nti tetugenda kuddamu nakugambira nsonyiwe na it's a process it's like this tetugenda gamba nti tugenda musonyiwa oba tetugenda kuddamu kuba mukwano gwo or anything but sagala relationship yaffe gye tubali nayo ayitebeerengemu anti kati ekyo gwalina okuyimirira ku kigambo kyo nolekera otambuza ebigambo wakati waffe n'okututemako ebigambo byosanze ebyo onoobikyusa in the process tuli kusonyiwa nze ndi kusonyiwa maaso nga maze okulaba ddala okyusa because ono omuntu nze namukulaga so ali heartbroken already abo byewayogera but kijja kuggwawo with time kitegeera ndowooza tetugenda gamba nti tetugenda kusonyiwa oba tetugenda kuddamu kwogera naawe you're still our friend but you have to change ngenda kukyusa kale tetulina buzibu ffe tusigale nga tutambula ate ffe naye tuli baganda ba Jesus tuli ba assistant ba Yesu.
oli otya Jeni mpola mpola jesinamu obuto obusumbu adde obuliridde obuzebuze zubyansi negambayo bwe mulundi gwange ogusoose okusanga nga toli mu buno ennaku ezo nalinga nkulabago naye kati obadde obuze ate nzize mu kusanga oli wano wotookeredde kiki baddeyo nga bintwala naye si byabiri awo nti byamaanyi nnyo just nyina ekyola kyenoonyaawo kyola kyajjaawo nga kinoonya mulimu nekimpa ennamba yakyo negambawaikagezeeko kinoonyezo kibeera muno kibeera muneeno naye engeri gy'omanyi abantu bakuno kwagwe oli wakuno nkimanyi kati ekyola ekyo bakiyita Josephine kino kimasavu kirina kiriawo kinenenene kikaalo nadi kyogamba Josephine ate alina omusajja mukazi wo kikwano kyange gambye ekyanga kyansanga eyo nakinga kinoonya mulimu kati nga onooyagaliza munnayuganda munno naye akakinoonyezeeko omulimu awo kati nfuna linki awo ngezaako kinoonya nkigambe tiwalinafuna kino Josephine yafuna omulimu ebiseera ebyo nno abadde na muvarsity abadde mu varsity boyfriend waawo n'amuteeramu visa n'akyakyalika kwegamba n'atulinnyako boyfriend we yamuteeramu visa Ronald waliwo boyfriend we gwe yalina simulabangako naye yalinga amunyumyawo yamuteeramu visa kale ate ngenda okulaba Ronald kati asula wa Ronald kuba nze ne Ronald tusula ku nju emu twawula katano kisinategeera bulungi kati kwegamba ono yateekamu visa boyfriend we balabika oba bakyawagano oba yakola atya naye ndaba takyamwogerako nnyo nga bwe yamwogerangako olwonoonye byenkubuuziza ate onzizeemu birala ate kiki no kati ekiwala nawe obadde kandi kikwano kyange nze nange mbadde munoonyeza mulimu omanyi tekiyisa kati eriyo neyakitwala mu desert kasono tukomaawo beera bulungi kale siwo batulabe naye omulimu yafuna bambi beyanzanye naye olunaku olwonoonye gwe abanga omuyaye naye eyayitayo nange okisanga ku ddungu kyova olaba kasolo nze sigenda kwagala mukazi ku ddungu kuno ngenda kubeerawo mbeerewo paka nga nzize waka kati n'oyo naye situresi zirabika za mukazi animba nze kasolo njaga noonyereza nja kumanya ate kasi tannaamanya bambi musajja wattu nze abakazi nabavaako ndya buli